Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwenna mwena aba following Fad TV ginembebaza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga kade wano bane updates ezinavali mbana amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyati Uganda. Ensonga za Pastor Bugingo ne bodyguard we yakubwa amasasi omwaka oguwedde nga gutandika omwezi ogwa January nti ndakuze mwezi 2 munange abafamile bakyemulugunya abagamba nti omuntu wabwe tannafuna bwenkanya ate nga juga nti bano bawulidde ebikozi ebitambula ebiraga nti nno Pastor Bugingo tebamukuba amasasi. Jukira mwaka guno mwezi nozi gwakayita full figure kusa n'omukyala amanyikiddwa nga Emily Smith we UK. Emily Smith yava na confirming n'agamba mbu full figure yamugamba nti Pastor Bugingo tebamukuba amasasi. Abantu abasinga tebabitwala nnyo serious za family y'omwami ono yakubwa amasasi nga balina Pastor Bugingo yali omukadde w'ekkanisa ndowooza bo babitwala serious. Abagamba nti poliisi yandibalengera okubanga enoonyereza ku musumba Rosias Bugingo kussa n'okwongera okugenda deep mu nsonga zino ez'okuwa omuntu waabwe amasasi oba mu nsonga y'okunoonyereza amasasi agakuba omuntu waabwe amanyikiddwa nga Muhumuza Richard gwe bagamba nti yali mukadde wa kanisa. Ensonga zikyakudde wansi n'amagulu ensonga nti poliisi egamba nti tennafuna muntu mutuufu eyali agezaako okubanga akuba Bugingo amasasi agattiramu omukuumi we eyali akola nga driver we. Mwana ebyo bitambula kadde kano ku social media naye nga poliisi egamba nti ekyagenda maaso n'okubanga egenda so deep mu nsonga zino okwongera okuzifefeta n'okuziyingira n'okuzisonsola n'okuzituuka mu buli kasonda okwongera okulabika nga efuna suspect omutuufu ku nsonga eno. Naye abafamile batandise okubanga bakunkuluma okuli n'omukyala ow'omugenzi ono eyakubwa amasasi. Munnaawo bwe tuli awo wetuli omwaka kati guweze n'emyezi egiwerako ne poliisi tennakwata watennafuna suspect muntu ofundoza nsonga lwaki abafamile batandise okukola ki batandise okwemulugunya ku ekyo ekyatuuka ku muntu waabwe kubanga bagamba nti omuntu waabwe yayirawo Pastor Bugingo omubiri ne bagamba nti Pastor Bugingo naye kenyini takoze ki butakozeewo kimala mu byokunoonya abakola ki era balumbye ekiro kyo walimba ebitundu by'ennamuŋŋoona alyoka abakuba amasasi. Abafamile bagamba nti Pastor Bugingo tavuddeeyo nnyo ate ng'omuntu waabwe yamufiiririra kubanga nti amasasi gaali gakuba Bugingo naye ne gakola ki ne gakwata omuntu waabwe amanyikiddwa nga Richard. Pastor Bugingo jjukira ono kulumbe lwa Richard yagamba nti tajja kuswaza Richard era yakola ki yeeyama okola ki okuteekawo n'okuyiwawo omubiri mu ngeri yonna ey'okulabika nga bakola ki eyokulabika nga bafuna omutemu eyali abalumbye ekiro ekyo n'agezaako okubanga abakuba amasasi agattiramu ne mukwano gwa Bugingo amanyikiddwa nga Richard ono baali bamukwano nnyo ne Bugingo. Eboozi bingi nnyo ebyatambuzibwa nga basinga bagamba nti simanyanga Bugingo alina kye yakola Richard olwensonga nti Richard yali ayagaana ne Makula. Eboozi bingi nnyo ebyakola ki ebyayitimuka. Emily Smith yo gumadde bagamba we UK yatandikayo ebiboozi n'okwanda abasinga tebabitwala nnyo serious ndoza abafamile byabagoyinga into deep byakola ki byabatuuka wala nnyo. Abafamile y'omugenzi ono eyali bodyguard wa Bugingo endoza bo byabatuuka wala kubanga ye Emily Smith yava n'agamba nti full figure mbu yamugamba nti Bugingo nti teyakubwa amasasi bwe yatalina biwundu. Abantu bangi bava nga bagamba nti Bugingo alina kya amanyi eyakuba Muhumuza amasasi amanyi yakuba Richard amasasi. Baba awe tulijjukira emmotoka Bugingo yagino nayo dda ku kitebe ky'abambega ndowooza walisadiza wali Kibuli. Poliisi yagimugiza. Poliisi egamba nti ekyagenda maaso n'okubanga egattagatta obujulizi ak'obweyinawo manyi bino ebintu ebyo oluusi bitwala obudde. Omwaka guweze kati omwaka mulamba guweze n'emyezi ndowooza tuli mwezi gwa April ndowooza n'emyezi nga 3 obala February March
ne Apple kubanga ne Apple wono kumpi aweddeko kale katwala omwaka gumu n'emyezi 2 emijjuvu omwaka gumu n'emyezi 2 kubanga Apple akyaliko tannagwa akyali kukyawulako kennaku gwe omwaka kugamba ly'ebbanga eryakayita bukyanga Bugingo alumbibwa abasajja bali bagala kubanga bamumisa omusu naye be yeebuuza batamanyi baani bali bakola ki baani abali bagala kubanga bamunyiga era poliisi yafa ne konfaminga mu guno omwaka gwennyini guno negamba nti emmundu amasasi agagivaamu agava mu mmundu eyo ge masasi agakuba ismolakisesi kibategeera ndowooza muntu omu yalina emmundu yagenda anogola buli muntu omu ku omu olw'ensonga nti amasasi ge gamu kibategeeza nti emmundu eryemu era omuntu yali omu agenda anogola buli bantu omu ku omu ng'agenda amunogola mune ebyo ebyawo bwe tuli naye nga kitalo nnyo ekyali kyaddi abafamire batasobola okuba nga balaga obutali bwenkanya eri omukulu Bugingo nga bagamba nti takoze kyamaanyi ku kyokunoonyereza ku kuttibwa kw'omuntu waabwe ate nga bagamba nti omuntu waabwe yali akoledde Bugingo era nga amubeereddewo mu ngeri yonna era nga amuyirawo omubi bagamba nti Bugingo takoze kimala okuyamba omuntu waabwe okola ki ng'afuna obwenkanya binaggwerawa nyiza okusaba kiri kimu kyokka kunfollowinga ate osubscribinge onyige ne kale bagita Fadi TV John bali updates ezina value abafamily bakole ki nga bali badde bakola ki bali badde bagenda ku poliisi gye baligambye kubanga poliisi enoonyeza kubanga si Bugingo kubanga Bugingo kati alinda poliisi benoonyeza nekola ki nemugambako ku ebyo bye beefunye kati bategeeza abafamily baba bagala okumanya ebisinga bagende ku poliisi ndowooza bagende ku kitebe ky'abambega ekibuli babuulirize poliisi ebagambe wa weetuuse ku nsonga zino kuba poliisi egamba nti bweriba efunyeeko ekintu ekizito oba ekizito ennyo nga bafunyeeko ku bujulizi obujjuvu obugumu bajja kubyanja mu b'amawulire poliisi bwe yagamba kibategeeza nti bwe beefunye ebisingako eby'amaanyi tuba tujja kubitegeera ffenda kuba bijja kuteekebwa ku social media buli omu akole ki buli omu abimanye munaawe tuli Fadi TV Fadi News KBTV ko Sane KRTV Uganda nawo mwangera okubanga mugifollowinga temujja kubanga mwejjusa naye nga byebyo abafamily ate kati bakola ki bakukulumidde Bugingo nga bakukulumidde binaggwerawa kukufa kw'omuntu waabwe Richard mweraba